Mamina chance nalubega tukwaniriza ogamba otya? Jendi sigamba mpozi gwo gamba. Nange mwendi. Otubuzeeko. Gwe COVID tomulaba? COVID yatubuziza. Soko tubulire ku mbeera gy'oli mu COVID. Embeera gye ndimu olwa COVID ono ey'obutakola mulimu gwange mbi nnyo. Okusooka twalowooza nti kigenda kubeera kya weeks 2 kya mwezi gumu ekinene nnyo 2 naye twagenda okulaba 3 kati 4 5 6 kati tuli mu mwaka nga situkola. Ekyo nno kituyisiza bubi nnyo nnyo era kikyatuyisiza bubi nnyo nnyo n'okutunyiiza kubanga twaligambye nti lwaki temukola ebirala tutandikirewa tetulina we tutandikira bwe twali tulowooza nti kigenda kubeera kya mwezi gumu ne tuli obusente bwonna ne tubumalawo akitegeera nekigenda mu mwaka ne tumalawo ne tuba nga tetulina na ntandikwa. Kakati omuntu atalina ntandikwa omugamba otya nti akole ebirala ntandikire ku ki nga nze omuyimbi? Kale ekintu ekyo nno kituyisa bubi nnyo era kituyisiza bubi nnyo kyatuyisiza ddala bubi nnyo. Ayinza okugamba nti yemu abakyala abakuba endongo e Kampala wano ne muwuniikiriza n'abantu. Omuntu ayinza okugamba nti mwakola ssente nnyingi naye temwasevingako okukola ku bizinensi obusobola okubayamba mu mbeera eno. Ne bwe mba nakola bizinensi era bwakosebwa COVID bwaggalawo bino byonna ne bifa. Kati nyinza okuganiza nalina oba nti mbadde ne bizinensi yange yabbaala naye baagigala okitegeera kuga byonna byafa. Tulaba omukyala gwe bayita Spice Diana yagenze n'akyalako e Tanzania naye ebimu ku bye yatuleetedde yatugambye nti Tanzania tebakuba music wa Uganda kyokka ate ffe wano e Uganda tukuba music waabwe n'ow'ensi endala. Ekyo kyogerako ki? Tanzania tebakuba music wa Uganda lwaki? Wayiteekwa okubaawo ensonga. Baagala waabwe kuyisaawo waabwe. Naye singa ffenna twali bwe tutyo twalibadde tetumanyi namyo tetunyumirwako ku music ow'abalala ow'Amerika ow'abaki then nze nsuubira Abatanzania bakola kikyamu bwe baba nga bakikola bwe batyo ne bwe mba nga music owammwe naye akubwa n'ow'abalala akubwa kubanga naye mulungi ekitegeera. Nze ndowooza ekyo sikyalibadde ensonga nnyo ffe kugamba nti ffe tetujja kukuba music w'abalala. Owaffe akubwe n'ow'abalala akubwe okwo kwe kubeera feya. Nze bwe ndowooza bwe kyalibadde nsi sikirina mutawana ekyokukuba music w'abalala. Olinayo abayimbi bwe wa inspiringa oba bwe wakwatako? Bangi be na inspiringa kati kansooke be nakwatako ku Jennifer Fulufiga nenkwata ku Brenda Namatovu nenkwata ku Junior Jemba yayimba obukazi obutono. Ekyo nno si kyangu ng'omukazi kubanga nabakwatako nganze omukazi bali baana bange mu bandi yange nga mbaagaliza babeere nabo baveeyo nange ne bandi yange egende mu maaso nange kwega tubeere nga si nzaali mu nzekka mu bandi nti nze ndeeta abantu naye nga njagaliza n'abato. Ogenze n'oyogera ku bayimbi Jennifer Fulufiga ne ku bantu bayogera abamu inspiringa okumukwatako erinnya lyo nga teririimu. Olimbye Jennifer Fulufiga ayogera ku Bassemakula nedda omuwaayiriza
Benakolako naye ku interview emu yaŋŋamba Bassemakula, ba Geoffrey Lutaaya, ba Ronald Mayinja Jennifer era nze kennyini muwulira ndowooza ku olwo teyanzijukira ndowooza ku olwo teyanzijukira bujukizi naye nga emirundi mingi nga nkola ki nga muwulira bambi bw'abanga ayogera ankulembeza nnyo era nga ntwalanga maama we kumpi. Gwe nga gwe yakwata ku Full-Figure twalaba yaddamu akayimbako mukyakale naye womuwako olukusooka ddamu mukyakale akayimba ako siyadda mukange olwange baluyita abakyakala mukyakale. Kati olulwe baluyita mukyakale lugenderera ddala nga luli lwe yakola olulwo lugenderera ddala nga Jennifer Full-Figure lwe yakola abantu ne tuko okugamba nti yadda mu luyimba lwo. Nze sisuubira nti nno yadda mu lwange naye Jennifer naye ayiiya mukazi wa Bwongo ayiiya ennyimba ate n'ajja mu bandi eyange mwe yatandikira nange ni mukazi muyiiya kaakati omuntu gw'otandise naye n'oba oyiiya ne bw'oba oyimba ne bw'oba akitinga ku stage omugoberera. Kati nze Jennifer oluyimba olwo yalweyiiza si lwange naye ekirufuula okubanga olwange ndowooza kuteeka mu ddoboozi kubanga nange nayimba mu luyimba olwo. Abayimbi bange nze nateekangamu eddoboozi kubatunda basobole okutunda ne mbateeramu eddoboozi lyange. Kati nebali abasajja abaafulumyanga ennyimba tebakkirizanga kufulumya nnyimba z'abo baana bapya nga temuliimu ddoboozi lyange nga tebaagala kuzifulumya nga basuubira nti tezijja kutunda. Kati yensonga lwaki nateekangamu eddoboozi lyange ne mu lwa Brenda era nze nateekamu eddoboozi lyange naye nga lwa Brenda nalwo lwa Brenda naye kati ndowooza olw'okubanga nalutandika nze natandikanga kubanga nze manyi nnyo okubaakinga n'amaloboozi nga manyi kati twabanga tetulina baana babaakinga bamanyi kubaakinga ne mbabaakinga abayimbi bange basobole okutunda. Ennyimba zaabwe nnyimba kati ngera omwana eyayigira ku nze n'okuyimba na buli kimu n'okuyiiya era nangoberera kati era yali alina okubanga agendamuuko mu lwange kubanga ayinza okubanga yalwagala nnyo ebigambo ebimu nateekamuuko nemumuke naye nga kirinaako buzibu bwonna kubanga namuteeramu n'eddoboozi naliyo nze namutwala ne mu studio oyo Jennifer nemutwala mu kasiiwuukira nensasula studio ne mu backing kati sikirinaako buzibu bwonna buli kimu. Era mpita maama we mu music naye maama we era nga Jennifer talina buzibu bwonna. Naye Jennifer Full-Figure nga ayitiriza nnyo okuwemula ebigambo nga asindika bisavu binene nnyo omuntu talowooze nti n'omukyala Chance Nalubega ayinza okuba nga ali bw'atyo. Nedda tekisoboka kubanga nze abatenze abantu bamanyidde ebbanga ddene nga ne Jennifer tanaba nakujja nze nga abantu bamanyi tebampuliramu bigambo bifaananga bwe bityo. Kati omanyi kati Jennifer muzaala mu music nga mukulu okitegeera muzaala mukulu kati ebyebigambo nange nali sibimanyi nabimanya ndabiraawo naye nga story za Jennifer zemanyiiko ye mwana eyabeerako ku street kid so si bano bagundi ku street nga bana abakyala no naye yabeerako street kid
ekitono ekitegeera ndowooza maybe gye yajja egundi naye nga ndi naye mu bbandi nali sibimanya era saamanyako wadde saawulirako wadde ekigambo n'ekimu ekyobuwemu. Jennifer kyalina nti arespectinga nnyo abakulu era kyangu nnyo okubafunako n'omukwano kubakolako omukwano abantu ab'obuvunaanyizibwa abawa ebitiibwa byabwe abarespectinga. Kati nze nga ndi ne Jennifer mu bbandi yange saawulirako Jennifer ng'ayogera ekigambo neki era nange nali surprise. Abawa ekitiibwa era oyinza kubeera awo nga lwakuba guno omutimbagano gwajja naye baali badde ndowooza neeyo bakama be kati abapya alina bakama be abapya nti kati baali badde tebamanyi nakumanya nti avaamu ekigambo n'ekimu ekifaanana ng'ekyobuwemu bakimanyi. Jennifer Fulufiga tulaba kati ennaku zino agenda ewa Pulezidenti Yoweri Kaguta Museveni. Gwe nga gwe menta we eyamukwatako n'omutuusa ku birungi yali akututeyoko kuba tulaba embeera gy'olimu nga wootunnyonnyodde ku mbeera yo olina okuba nga wafunayo ekintu oba omwana ngazza ewa maama we yali akututeyoko. Singa nali njagala naali badde yantwala naye ze saagala. Yali aleesekoko ku kintu n'agamba nti nkomyewo okwebaza ku birungi bye wankoledde gy'oli. Nnyo kusookera ddala oba gwali mwaka ki yandeetera gomesi ey'ebbeeyi ezo gomesi ennungi nga za bbeeyi nandeetera n'ekitambaala kyakwo n'ekikooyi kyakwo byasooka okumpa neyeebaza maama wange omulungi singa teyali ggwe singa siri bwe nti kwebaza kwata nampa olulala. Era nandeetera nali ngenze bweru eyo eka nali ndese abantu bange nga bali awo era n'abaleetera ebyokulya emmere n'agula matooke ennyama biki n'aleeta bantu ba maama wange bakole ki. Kati wano mu COVID-19 nga tugenda okulonda anti abantu baali beetegekera emmere beetegekera buli kimu era yampeereza essente maama wange weetegekere munnange tetumanyi kinaabaawo biki nampayo essente. Christmas ng'amanyi maama we takola batugana okukola talina ki nampeereza $50 n'akasawo ka sukaali n'abimpeereza. Kati oyo watayagala oyo era atasiima oyo bona osiima otya? Gwe nga maama we lwaki temutugambirako n'akendeeza ku bigambo byawulumula omukyala nga awulumula ebigambo ebinene? Anti kati yolaba omwana bw'ava mu mikono gyo omwana bw'akula obeera omuyinako obuyinza ng'akyali muto ne kati bw'akula n'afuuka mukulu munno oba tekyamuyinako obuyinza. Kati oba nga tewamugolola awali mu buto nga teyagololwa ali mu buto kati wano mu bukulu bw'omugamba abanga amuvumye ayinza n'okukyawa ayinza n'okukola ki. Naye sometimes era bwe ndaba awababye naddala nga ku Buganda muwabula era atawabulwa bw'omuwabulwa ng'akuwa levu muwabula nze antwalanga muzadde. Nakugambye nti Jennifer awa bakama be. Okay, tulaba omukyala gwe bayita Halima ali y'omu ku bakwasaganya ekibiina kya WUMA. Twali tumanyi nti naawe ogenda kujja mukikwasaganye babiri nate tetukulaba. Ekibiina kya WUMA kirina abakikwasaganya kati ate nange nina kyenkwasaganya ekyaba Legends. Kati tekineetaagisa ate kwasaganya kya WUMA sijja kubisobola byonna.
naye nkwasa ba music saganya ate kyagauma sijja bisobola byombi. Kakati kibiina kino aba ekirimu ba legends kirimu ani nani kiyitibwa Legends of Music Development Association, kibiina ky'abayimbi abazirwanako fwe abazirwanako abayimba edda netugoba wano abazaire. Omanyi edda wano abazaire be bafuganga wano music waffe nga bantu bamufanako nga bagala bazaire mu bbaala everywhere radios nga bakuba music wa bazaire. Kakati netugamba abazaire bano tukoze tutya, ate balinanga n'empisa embi nga tebafugika tebagambwako nga be bakuba endongo wano nga be bamanya amazina be bakwega buli kimu nga bawamba. Kakati naffe netwefubako buuza twalwana tutya, netugamba ki abasajja bano kye bakola kye tutasobola kukola abasajja n'abakazi. Netwefubako netugamba amazina katugayige. Twasookera ku mazina, abakazi netuyiga amazina. Wano baali tebamanyi kuzina, twali tetumanyi kuzina amazina nga tetugamanyiko ddala. Netugamba katuyiga amakerere, au zulema au netukyuka netuzina netuyiga amakere okuba amakerere mu luki baga kubanga mu Luzaire netuyiga kuba amakerere netwefubako. Kati wano walinga ebyuma ebyo jazz ezo nga teziriiwo wano, keyboard biki nga tebiriiwo, nga tewali maduuka gabitunda, nga bandi ebebyagala nga biva bweru butereevu ne bijja nga bibasindikiddwa nga biri special. Kati nzijukira bwe twali tukola rehearsal ey'amazina nga ntandika bandi twakuba busefuliya nga bwe tukubanga engoma ne busefuliya ebidomola nga tukolera rehearsal nga tuwefubako naffe kugamba nti abazaire bano kye basobola okukola tukikola. Tukuba omukubi w'engoma twakikolera ekintu ekyo twakikolera wamu n'abakubi b'ebivuga. Nabo kyobola nti tuli wamu naye ba legends abakubi b'ebivuga kubanga twalwanira wamu. Abakubi b'ebivuga ne beefuba ku ndongo ne beefuba ku jazz kuba ezo gundi engoma z'abazaire ne kib. Mwali mu kibiina kyammwe ekyaba legends? Abo bonna kasitaba nga legend nga wadda nenga tumulaba ajja mu kiyawuma nange muwuma ngendayo. Kati eyo wuma egatta ffenna tetuginaako buzibu bonna oba nti ki tuli mu umbrella naye ate ba legends egatta wonna baki fakalanda yenena naye ate kati kino kyaba legends only. Oba okitegeera? Okay, twakulabanga twefubako mwana tuyiga amazina abakubi b'ebivuga ne bayiga endongo ne tugoba abazaire wano ne tuyiya abayimbi ne tuyiya ennyimba ennungi. Abantu ne batandika okuba nga baagala ffe nga tebakyayagala bazaire. Era ndowooza ojjukira wano omugenzi Kazini yalina bandi ngerimu bazaire bokka nabo nesaanawo zonna ne zisaanawo ez'abazaire. Abazaire ne baddukira e Tanzania abalala ne baddukira e Kenya bwe batyo ne tusigala nga tuwambye ekintu. Kati kyekino ffe abaali okutandika mu 9 mu 8 yeyo generation gyenjogerako paka 2000 ndowooza 2010. Naye kati ate era n'abo abaliko kati bajja kutuuka babeere legends nga era batwetaaga. Okitegeera? Ba legends kwegamba kya bonna kya kintu si kya nti kitono kinene ddala. Twalaba wakola akayimba ne Good Life nga mukulu tanaba tufaako
Yes, Moze Radio nga tanatufaako. Muyimbi ki omusajja e Uganda gogamba nti goyinza singa endogo baba gitadde goyinza okuddamu okukola naye kolabo? Kolabo. Banji. Naye nga kati Uganda gwe ngamba nti nandyagalidde ddala okukola naye kolabo. David Lutalo. Namba emu. Nandyagadde okukola ne Maureen Nantume. Shiba Kalungi. Lwaki Shiba Kalungi? Shiba tulabe kati generation gyetandise okwogereramu y'abaana abato abeefungula. Gundi yeefungula. Maureen Nantume. Anti kasitogambye David Lutalo. Abo tulaba abasajja bakulu. Maureen Nantume mukyala mukulu. Tuwodda ku Shiba. Tulaba ate abo beefungula. Shiba mwagala nnyo olw'ensonga naye anjagala. Sitegeera. Shiba y'omu ku bayimbi be na inspiring. Era ayogera. Ne bwe yali akola gundi ye launch ye concert ye era yayimba ennyimba zange obazaali bbiri. Kati Shiba agamba bwe yali nga tannaba kukola linnya nga kyayimba nkalyoke era yayimbanga nnyimba zange ngera afuna nnyo. Kale ndi lwaki saagala kuyimba n'oyo omuntu naye yakola ki anjagala. Ate ebyana nga biwininwaji byote bikolera ndeka tajja nze ombuuzizza be nandyagadde nkugambe kati toleeta naye sirina nti Sesola wininwaji ayimba bulungi. Si muyimbi mubi naye nsobola okuyimba naye. Ate kati okuyimba olulimi lwambala nti lugenda kunama. Olulimi kuyimba kati nze bwe nyimba ye ne yambalira bikini ye naye ne yambalira ebyange ebinjamu tewali buzibu. Nze sina nnyo okujjako olinga nga si muyimbi mulungi naye sirina nnyo kusosola nti baki. Music wa Uganda golaba alaga kubanga tulaba ennaku zino abaana bafokasinze nnyo okuba ebifaananyi ku social media dana okuyimba. Luli mwayimbanga ennyimba oluyimba lutwala eddakiika nga 5 abaana bakola luyimba lwa ddakiika emu. Ekyo kyava ku media ku gundi ku radios and TVs nga bebawa gundi eyo nti temukola luyimba lwa ddakiika bweziti mukole luyimba nga lumpimpi. Ekyo naye kyensuubira nti kyali kirungi tekyali badde kirungi. Ndowooza nabo bakikola olw'ennyimba kuba nti kati nnyingi naye nga tekyali badde kirungi. Twalisigadde ntukola music waffe nga bwali wadde nga si muwanvu nnyo naye ate nga si mumpi nnyo nga bwe kiri. Kati bano aba radios oba TVs baddembe okukubako ekitundu kubako eddakiika ze baagala n'oluyimba ne baluggyako. Ate kati n'okukuba oluyimba okulumalayo kuba kutufiiriza. Buuza why omuntu eyali agadde okugula oluyimba singa alulaba wali olukubye n'olumalayo oba n'aluwulira ku radio n'olumalayo neruli kati kyekibanaaba kimuguzisa oluyimba ekyo kyekyakola ki kyekimu ku byatulemesa n'okutulemesa okutunda music waffe ku radios and TVs kuba nnyimba zaffe ne bazimalayo. Kati luli bwe nnyimba zaffe nga zikyagulwa twateekangayo oluyimba twagala balukube ku radio naye nga sitwagala balukube kulumalayo nga bakubako kitundu ne bakubiramu obulango yes ndawusushi waliwatibwani ne bakubako ekitundu kimu n'ekitundu oba ebitundu bibiri ne balujjako awo munaga kangende ndwegulire mu dduuka ndwewulirize ndumaleyo ne kati bakuba ennyimba
baagala bakuba oluyimba paka nga balumazeeyo kati olwo oba ofiirizza. Tulaba abayimbi b'e Uganda naddala abakyala bayitiriza nnyo okweyerusa oba balowooza okweyusa okubeera superstar. Mumweyerusanga mu biseera byammwe. Lwaki obuuziza ekintu ekyo? Kubanga bangi beeyerusa. Ekyokweyerusa kyabaawo okuviira ddala ne ku bamaama oba ne ku bajjajjaffe oba bajjajja beeyerusa naye nze bamaama bamanyi bakola ki beeyerusa. Kyajjanga omusajja awaana ekisambi ekimyufu ekiwala ekyamyuka ebigambo ng'ebyo naye bw'obiwulira kati abakazi kwe bava ndowooza ne bagamba nasanze omusambwa nga gwamyuka olukazi olulungi olumyufu naye nga kati gwe kyava ku bantu bawano okuwaana ekimyufu ekyeru ne bawaana omukazi omumyufu nga balabika bulungi kukyava tewali kirala. .com tulina okutambula n'omulembe tulina okutambula n'enkyukakyuka era naffe tubeere mu nkyukakyuka tukyuke n'enkyukakyuka ekitegeera kati kyekiriwo kati nziffe tukole tuti ziranga gwe mwakubanga music wamwedda n'owakakati njawulo ki eriwo bw'oba ogeraageranya? Owakakati wakujabulajabula ng'era bw'ogambye nti lwaki eddakiika ziba ntono. Music bakuba tebajjaayo point bulungi kati n'ekirala music wakakati tayambye eggwanga tabuuliridde baki bantu. Simanyi oba ba radios ne TVs be batamukuba abuulirira ayamba eggwanga, simanyi oba kiva kuki ku bayimbi naye nga kyekiriwo music wakakati tabuulidde gwanga naye ate music wedda yabangamu okusanyuka no love ate n'okusomesa ekitaliiwo kati waliwo love nakukola ki nakukyakala. Singa endongo eno bagita tusobole okuddamu okulaba Mami Nalubega Chance Nalubega ng'azze ku stage okutuwaayo obupya oba emyaka gigenderedde. Kati nzibo naawe bakyambuza obupya tuze tebakyambuza bupya oize balabira obulabizi kati olaba nze sikyaliko mbu ate ndeete ekipya mbulu balyoke baagala nnyo bandabeko ekipya. Nze hit nze kennyini nze hit wenvirayo wonna oba ekikadde oba ekipya oba ekiki kyonna ye basanyuka bwaniriza kati era kati ono covid yagenda okujja yankola bubi nnyo. Nali ntegese concert mu Gwokuna Apple Gwokuna nga enkeera ye Easter naye Good Friday nali ngenda kulabikako. Omanyize siri muntu wakulabika nnyo ndabika lumu naye nga lw'amaanyi nga lwa njawulo era nga ngenda kukolawo ekyenjawulo ky'amaanyi kakati era na musajja nga mukazi batadde mwembi ku stage nawe n'ofunamu kankana n'ogamba baaba ndi muzibu nnyo nze sina nkankanya ku stage no tewali muyimbi nkankanya naye nokankana kusinziira ku bidongo oba nga bwe biri n'abakubi b'ebivuga. Nze abakubi b'ebivuga kasita babanga balungi n'ebidonga birungi sina muyimbi yankankanya. Tegeeza bano bonna bali ku byabwe. Osimbula ekigere nti nkomyewo. Agebe bakankana nze nga nzize mu kivulu bakankanaalo. Wali otegese ekifu
naye tulaba promoter baba yita babawe kasente buli yategeka ekivulu gwafunako kasente ako nze sifunanga wadde ekinusu sifunanga wadde ekinusu naye nawulirako bapromota abamu bafuna abato abali tebategese ebivulu by'amaanyi bafuna kati ne batugamba nti naffe ab'ebivulu eby'amaanyi tujja kufuna naye naguno gwakase tufunanga oba gwatafaayo genda kulondola oba balimu enkokola n'enkokola mweziri ndowooza naye sinaba kakasa nti bafunye ab'ebivulu ebinene bafuna era bagundi abo nze nti mbayita bambaleese si bapromota abo bapromota abe bano bajeefu abakwata ku muyimbi n'amujja ku zero n'amuteeka ku ki awo yayitibwa promoto w'omuyimbi ne kati bano abategesi b'ebivulu tubayite tutya batu batuma erinnya kife mu lulimi lwaffe oludongo tubayita bambaleesi kati gwe oyinza kubayita oti tubayita bapromota naye bw'okituwadde bwekinyonya manyi bambaleese manyi lwaki tubayita bambaleese batimba eyo ebipande ne balanga ne bataddemu ssente ne bagamba nti tubaleetedde chance Nalubega Joseph Chameleone ani kati tubatuuma eryabaki eryabambaleese kati n'ab'ebyalo eyo ku bitundu gye baba batutte abayimbi nabo bwe bakireeta nabo ne bagamba mbaleese ng'abayita bakyamu nnyo bapromota be bano nga manager wa Spice Diner bajeefu manager wa Lutalo Swangzi abo be bapromota abakwata ku bayimbi ng'omuyimbi talina wadde nusu n'amuteekamu n'amutwala mu studio n'amukolera video n'amukolera advertisement ku radio ku radio omuyimbi n'amutumbula naye bano bambaleese enjawulo yaabwe nti baagala atuuse waggulu gwe bakola ki gwe batwala mu bantu ne batimba ne bamufunamu pega baagala akoze ki bikuzire bumbuzi UPRS kale ebaddewo ebbanga ddene naye ate teyambye muyimbi kimala bwali ogifunyemu kasente katono ddala naye teyambye kale ne kati UPRS ndaba gavumenti erabika yajeddiza ekyo ekijja okutuyamba okubeera mu mikono gya gavumenti ng'etusasula kati kitegeeza nti UPRS yava mu mikono ba family kati yaki ya gavumenti ya fenna tujja kufuna nze ndaba tujja kufuna bere nengana era kati era wabaawo waliwo ensonga nti UPRS tayamba kimala nga ne bwogitwalira nti bannange batutimba ebyennankani nga tefaayo terina kyeyinza kuyamba nga ate ne ssente eza music tuziraba n'omuntu waffe bamusibye bannange UPRS nga terina kyeyinza kuyamba kati bw'olaba ne wano mu COVID-19 era UPRS terina gweyambye okitegeera terina muyimbi gweyambye nti obeegambe nti ku ssente ze twali tusolooza bulijjo buli muyimbi katumuweerezeeyo omutwalo bamemba baffe terina yasirikira ddala bwekye oba yes mbadde memba waayo naye kati sikyali kati anti kati oba ngambe nti contract yange yaggwako anti UPRS tubadde atukola contract ya myaka 3 kati bwe giggwako olini owenga kati nze yange yaggwako
ate wuma lwaki mmwe ba elders ba music temujja ne mukwatamu ekintu kya women cause Waiki Benda wajja ng'abamu bavaayo oyo yayimba ki oyo talina kyatugamba lwaki mmwe ba elders aba music temuvaayo ne mukwatamu ekintu cause tewali asobola kuyisaamu maaso Madam Chasi Narubega ngozze ku ntebe ba elders kati tulina ekyaffe ekyaba legends tetulina kukwata ate mu kyabaki nkyaba bato n'ekino kiri Uganda kyonna kitugatta tuli mu umbrella emu kati naye ate kati tewaliwo kitutwala ate muzaabaana muzaabato okitegeera si kyekiganye gavumenti obbakwatirako kozi tulaba industries eze Nigeria ekulaakulanye gavumenti eteekamu akasente Tanzania nabo gavumenti eba supporting ne Uganda tukyali mu kikyaganye gavumenti otukwatizaaka gavumenti egenda kuteekamu akasente ate n'omukulu General Sale naye yakoze bulungi okuba ng'agenda kututeekamu akasente ennyimba zaffe ze twali ennyimba zaffe ezaali zaadiba nga tezikyali kagula agenda kutandika okuziteeka mu sente agule ennyimba zaffe kaakati agenda nakusingawo kubanga ate balusiini batugulanga sente ntono agenda kutuwa sente mu nnyimba zaffe kaakati ate kireme kukomaawo ate tusigale era nga tuzifunako kwegaki ekyo kye tukaabira bulijjo omukulu kyagenda okukola tusigale nga waba waguze ku mutimbagano ku radio bakoze eki basasudde baki ng'omuyimbi oluyimba lwo ate era osigala olufunako oba ebibiri baki nga zigenda ku akawunti yo butere